nze mmanyi nze bulldozer nga ninze omubaka ow'ekifo kino mwe mutyaime. Nze nda kusiima busiime olukuŋŋaana luno, nsiime baseeka, nsiime ne bapasita nti bakoze omulimu munene okutubangula. Ife wetuyita wano tuba tuyidye kwega ebibuuzo ebyo sayidi ne sayidi bituwa okutegeera bwe twemereire. So omulimu guno mulungi era ne gavumenti egwidi. Ate omukulembeze olina kuba nga otya Katonda. Omukulembeze atya Katonda abamu kwensoni. Ate omukulembeze ali mu idini nga atya Katonda asaasira bakulembera. So mbasaba ekintu kino mukiwagire, kintu kirungi. Era nsaba, era singa tikyandibaire nti baseeka n'abasumba bali porogulamu daabwe edindi balesa amaka gaabwe, ekintu kino twandyeyongeirewo ewiiki eyindi. Twasobola okumobilizinga ku bamemba ba palamenti abandi abatya Allah basobola okuyida baba nga abantu bano batubangula. Mbakobanga ekintu kino nti obwavu bukunoonya paka mu kisenge, obugayiga niwe okola ki? Niwe obunoonya. Naye Katonda tajja kukunoonya, iwe niwe olina okumunoonya. Aye obukafiri oba bapasita mbandogeire kuba ekigambo ekyo nkyogera ntya obudeemu kuba bwe nkyogera nti obukafiri bapasita balidako bati obudeemu bukunoonya mpaka mu kisenge. Nendoba ekyokuboneraku omuntu bwanoonye obugayiga, nze nga memba wa palamenti g'omwanonda omuntu ayida mu ofisi yange yandirira ekizibu nakoba nti maama oba baba oyida kuidaido oba ewaka oba ku ofisi nkuweyo emitwalo 10. Aye dijja okuba ku ssaawa 12 nkalambaire ng'ali ku geeti. Kiro kiri kuba ali kunoonya alina ekizibu ate musuubiza. Naye Katonda yeena asaana okumukeerera, okumusaba n'okumutya. Ate ebya Katonda byo bizibu. Yewe osobola nti Munadooza yansuubiza emitwalo 10. Khadija oba Ali Jodi ntoolereyo ondeetere. Aye ebya Katonda bizira kukola ki? Kulagiriza. Olina kukyekolera mwene kyojja okujja nakyo mu igulu wa Allah. Nze nabakoba tinda kuba mukulembeze wa malala. Mwanonda nga ndi nti era nsigala ndi nti. Ido dozi mwenda kungoba era nsigale nimwe. Kati tinda kuba MP wa malala, MP wa masuti, MP gwe bakuuma obukuume butiribiri nga Ido munaba munswire. Nibala abamasuti balidaba bati munayirayo. Ate mwena muminge ndisigala ntya. So sitakira obona mba nimwe mumbeera de mwanonderamu. So mbasaba mwedumbire ekintu kino era olw'embeera ey'amaadi zeena ku mukolo guno ndakutaawo akakaire. Ndabakoba nti omukulembeze omulungi n'alya n'abantu be. Baba omulungi n'ayikubi abaana balyaki enyama. Ndasaba nimwe mpaka bwemuliminga. Nze ng'omukulembeze atya Mungu era omuli bamuminze ndiwanika engalo dange dino. Engalo dino diraga mirembe tirija mu kooti nga baana baife abazira mu idini bajaki mu kooti. Ndikoba nti abantu b'e Namayingo Bukoli South mwebale kunkuuma
era emirembe musigaze nze nkoze ki ngoroire mwebale kumpuliriza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam. Emirembe da Katonda dibenimu. Amina. MP atuwaira akakaire ka